zonna ozimanyi amaduuka makule okuva etwatandika okukola ki okulonda byonna ebigenda mu maaso obimanyi naye tetumanyi lwaki oli musiraamu tewawangula akalulu wabbakabbe ekyo okimanyi bulungi oli musiraamu akalulu wanyaga akanyage omusajja muzanyi wa zaala olwakalulu ng'ate batudde nekati abaana balinzira musika bwe yajja kugenda ku polisi yagenda ku polisi yajjayo omugozi yali amuwagira ate anagenda kufuga ate anasobola kumanya nti bonna batuuze bakyalo kati kako twalonda mulangira Mutebi John oli musajja mubbi musiitwa nange wanziba tomanyi nze wanziba twalonda mulangira Mutebi twalonda mulangira Mutebi John mulangira Mutebi katwagala ku ntebe wano ekyabando obwenkanya bwaffe n'obutuwa okubanga obusalirawo amazima kuba gwe mukulu mu kino ekintu wenkomeredde kyoyogera tekikola ki tuve mu ekibiina tikibiina ebibiina bibeerawo bubeezi omusolo gandi kagenda amasanyalaze kyagaluwa ngene njiwa n'amasanyalaze nsobole okukola ki okwesimbawo nsobole okukolera abantu naye nga futusi okulonda omuntu kisinzira ku buwanguzi kitegeera kisinzira ku buwanguzi oyo tumusiimye tetukoze eki tetumusiimye oba naye kenyini netugamba naawe kenyini ffe tetukolanga ki nze mbadde ngamba bwe kibanga waliyo okuba nti agenda kulayira nga tukkirizibwa okugendawo twandize mu bungi tetutandikira gwe twagala kusawa esembayo olangira oti omuntu w'abantu omusanvu olw'emivuyo n'olangira omuntu nti yayiseemu manyi Mutebi naye musiitu atuleeseeko ekifuba kyetuteetaaga na kumanya abantu bwe bataalonda era naffe ng'abatuuze twazzeemu ne tukola ekiwandiiko ndi mutuuze w'ekyebando obulumi bwe tulina ffe ng'abantu b'ekyebando bwo bungi batukakaatikako oba batufoosingako okubeera n'omuntu atali mutuufu kuba nti atukulembera omukulu mwami Mutebi omulangira yawangula akalulu ng'ennaku z'omwezi 28 ekyebando yawangulira mu bululu 3 okudda waggulu bwe baali babala bwe baabala yekka bw'ati layinira ne bazibalako bitundu ekiraga nti baali balabye ng'akoze eki awangudde ne batandika okukyankalanya abaana natandika okutandika nga asitamalinga ng'ananaagira byayogera nga takola ki tabikakasa nga ayagala oteekawo embeera eraga nti baagala okuteekawo akajagalalo abantu beekalakaasa okulonda bakole ki bakuyiwe ne batandika okubatya gaasi ne batandika okukola bye bakozaawo abantu ne badduka naye ng'amazima gali nti Mutebi yakola ki okututeekako oyo omusajja Smart Chairman simala bikoze bitya tagenda tufuga ffe ng'abantu b'ekyebando era tasobola kusala wadde mu woofiisi ey'ekyebando mpozi abeereyo mu maka ge afuge famire ye wabula mu 15 ate mbawo omuntu afunye obululu kumpi wakati w'enkaaga n'ekikumi okukulaba nga buli azaamaanya bwaki bw'abantu b'ekyebando era ssebo munnamawulire ffe tetukkaanya na kulonda kwasalirwawo ng'ennaku z'omwezi 28 omuntu omutuufu ye Mulangira Mutebi ekyamaani waki w'ekyebando era njagala okukakasa abantu b'ekyebando byabakama mu bintu byasuubiza abantu ne mateeka ge yatutegeeza nti nedda nti abantu musigale mu layini musimbe layini akalu ka muki ka mugongo. President Museveni ayagala abantu projekti ze muzinayitira kati okwata otya omuntu atafunye bantu
omugatte ku gavumenti eno emyoga gigenda kutambula gitya Mwami Museveni gyayagala gituuke ku bantu be PDM egenda kutambula etya Mwami Museveni gyayagala ekole ki etuuke ku bantu be nze ndi wamu n'abatuuze bange ab'ekyebando tetukkaanya na mbeera yakozesebwa mu kubala akalulu ako ne balangira omuntu asembye ate ne balekawo omuntu akoze eki awangudde nze kyenalabye sikirabangako omuntu n'obala yagendanga n'abala nga bw'atuuka ku 5 ngadde emabega ngaddayo nga 5 omuntu eyaddamu oluvannyuma okubala yabala n'atuuka mu 4 n'okusingawo ng'abalaani obuwono ng'abala obululu obwaffe obwamutebi naye ne balangirira omusajja Musiitwa nze neewuunya Musiitwa talina maka agenda kufugaana ate n'atulagirawo obukambwe kwolwo lwennyini n'ategeeza nti anoonya bantu musaana kkubwa era bw'obanga otambudde akawungezi omusanga n'emiggo bano abantu bajja kkubwa bukubwa bano abantu bajja kkubwa bukubwa kati agenda kufuga baki oba alaze bw'atyo nga tannalayira bw'anaalayira kwegamba mu maka agenda kutujjamu ffe tuli bweraliikirivu abamu tuli beeraliikirivu olw'omwami oyo owulidde akalulu twakawangula naye ye ayagala kawanguza miggo n'amasasi twanga Musiitwa teri yalaba bululu bwenti oba abadde n'abantu bwe bati oba bwe bati omusajja owaffe yawangula akalulu n'obululu obuli mu 3 386 Musiitwa tebaabala wadde obulimu bw'obuwere 10 kakitegeeza oli ye chairman ki ffe gwe twalonda ye chairman waffe ofiisi etudde yaffe ya kitundu era tetugenda mukkiriza kutuula mu ofiisi yaffe ey'ekitundu okujjako ofiisi ng'agenda gikolera we mu maka ge ate ne byabakama byatugamba nti bino byatugamba byabakama nti tugenda kuddamu okulonda biki gavumenti nayo yeewuddiisa bwewuddiisa ebintu babimanyi ebyakolebwa babimanyi bagezaako kuteekawo basajja baabwe be baagala ffe ng'ekyalo tetugenda kukkiriza ffe kyamaani waffe gwe twalonda ye Mulangira Mutebi era gwe tumanyi ono gwe batukakaatikako be bamanyi gye bamujja emulayize era emukwase ne stampu y'ekyalo naye omwami gwe bawadde stampu gwe baagala okuwa stampu y'ekyalo ekisooka ku kyalo kyaffe kino okusinziira ku mbeera n'amaka ge we gali tetumanyiwo ekyokubiri okutiisatiisa abantu kwataddewo n'okugamba nti agenda basiba abalala abakuba emiggo ekintu ekyo tetuyinza kukikkiriza ng'abatuuze n'olwekyo tugenda kutambulira mu mateeka ng'abatuuze nga tulwana okuzza obuwanguzi bwaffe era tujja teekawo embeera yonna okulaba nga chairman ateekeddwako tagenda kutukulembera so tusaba bakama baffe ab'ebyokulonda ensonga yaffe bagitwale nga nkulu nnyo chairman gwe batuwadde gwe batukakaatiseeko tajja kukulembera kitundu kyaffe kino ekyekyebando kubanga abantu tebamulonda ati nti ngugumuka n'ogugumuka ne ŋŋamba yiyi omusajja omanyi okula n'abali electoral commission beetaaga kukwata ne babakuba munda abasajja babbi omanyi omuntu ng'ayiseemu Mutebi ng'ayiseemu ne balangirira nze nagwa ne wansi n'enfeyitinga essimu yange neeyatika sikuliini kanjiyita sikuliini babbi Museveni olina abasajja b'omunda omwo abagabbi embaddira n'olonda zimanyi ani akuliraani simanyi electoral commission simanyi agabbi babbi omanyi okubba akalulu ekyere ate mbu bakikoze Uganda yonna kyebabadde baagala kulemeza NRM mu buyinza ekitali kituufu oba Nuupu waba asinze mumulekere obuwanguzi lwaki muteekawo okulonda ng'ate temugenda kukkiriza bantu tebanditeesewo okulonda agabbya muntu n'omuteeka mu bantu nga tebagenda kukola ki londa omuntu agenda okukolagana n'abantu ng'abantu mukola ki bamwagala kuba omuntu takulira gombolola takulira district akulira kyalo kyatwala obuyinza tuba tumwetolerako chairman tagenda kusobola tuyamba nze olw'omukazi nabadde ndi emanga ntamba naŋŋamba nagenzi wa chairman ngenda okusaba ssente mu banka gye bajja ssente naŋŋamba gendi gwe mwalonda akusayiningire ku bbaluwa bwe bamugambye kitegeeza omuntu gweotugamana nti chairman oyo ogasobola okukolera abantu
nga watandikidde okugamba abantu genda ku muntu eyakulonda akusayiningire ku bbaluwa kitegeeza ne tulina bukulembeze ku kitundu twaze mu mpala twaze mu ntalo akusika lulu namba zaffe ne phone number zaffe ne tukitwalayo ku electoral commission ne tukiwa mukulu by'abakama ne tuwako copy Minister Balamu owa local government ne tumuwako copy ne tuwako RDC ne tuwako DISO ne DPC ne registrar wa district n'abalala n'olwekyo tusuubira nti ekkubo lye tututte ery'okuyita mu mateeka gavumenti egenda kutuwuliriza era batuwa obwenkanya n'olwekyo tusaba abakulu abali ku electoral commission kulu byabakama chairman atwale ensonga y'ekyebando ng'enkulu kubanga twalondera mu Masasi abantu baffe baali bakakkamu nnyo basigala mu layini ku lunaku lw'okulonda poliisi akakiiko k'ebyokulonda DPC aliwo simanya ne ba RDC ne bamulangirira nga talina wadde kalulu ke bamubalidde nti wadde bululu 50 wabula mulangira Mutebi gwe twalonda nga ne layini ekozeemu n'ebbango ng'alina obululu bwali 386 n'awangula n'obwo wabula Musiitwa Arafat nze nkumanyi naawe ommanyi nsaasani ommanyi naawe nkumanyi ekyalo kyaffe togenda kifugisa buyaaye ofiisi eri wano ewaffe ekyebando wabula bw'aba ayagala emirembe kuba agenda atiisatiisa abantu bw'oyogerako agenda kukwata agenda kusindikira abasirikale agenda kukuba emiggo ffe twewaddeyo mu mbeera eyo yonna tetugenda fugibwa muntu gwe tutalonda erinnya nze Mulangira Mutebi Yokaana era nze ssentebe w'ekyebando eyalondebwa ng'ennaku z'omwezi 28 era abantu bakeera be balondebwa ne basimba ennyiriri era ne bampa obululu bwabwe naye kyewuunyisa nnyo ne bwe mulaba abantu abo nga bagezaako okwekalakaasa nga basibwako omuntu atawangula ng'ate yawangula akola ki bw'ali era nzikiriza nti abantu abo balina okunyolwa nange nnyo okunyolera abantu abo kuba twawangula misana ensi yonna ekola ki akuba tetwamulonda talayiranga nako naye nja kusiba nja kutwala nja kukola bwe ntyo ebifaanana bwe bityo ng'atiisatiisa nze n'abajulizi weebali be yali akuba weebali wali ku lunaku olwokubiri nga twabadde mu kulonda nga jjo enkeera waalwo yayitawo n'akuba Jambo abantu ne bamugamba okubira Jambo ngaani nti ndi kyeya nti owaawa walayiddewa yabagamba ngenda kubakuba era ngenda batikka Musiitwa bambi ali ku buzibu obutagambika wano ekyebando anoonye gy'agenda okufugira wano okimanyi nti ne bw'ayita wano emigo gimulyamu n'amala ayita wano Musiitwa mumugambe enduganza mmanyi alya wali emmere ku kawooteri kange kabulengwa walya emmere abakazi baabo balya batumbaako omuntu yabbye akalulu misana teyafuna na bululu buwera simanyi 5 10 mbu yafunye obululu ffe tumanyi Mutebi ye chairman waffe oba kiba kibe oba mwagala kututta mujje mututte ffe Mutebi gwe tumanyi ye chairman waffe leero nvumirira kwamu mu mateeka ga Byakama ge yaleeta omuntu okuva mu layini endala neyegatta mu ndala olwo amaamenya etteeka ly'okulonda naye neewuunya omukulembeze omu ku baali bakandidenti abeesimbyeko beyegatta mu layini ya kandidenti omulala itegeeza olwedde baali bamaze okuyiwa kaki akalulu neffe twagala bwenkanya era tulipootinze buli wamu Mwami Byabakama tumutegeezezza minisita wa local government naye tumutegeezezza tulabinga tufuna obuki obwenkanya era tukkiriza Mwami Byabakama ne Mwami Minisita wa local government mingi nnyo siyinza nakubulira nnamba kubanga n'abamu bafotokopi nze nnanga muntu tuzitaddeyo abalala basayininzeeko bawaddeyo emikono gyabwe nini namba zaabwe n'amasimu gaabwe era mu ofiisi ya mukulu Byabakama byatuuseeyo dda tetukakasa nti
basobola n'okukubira ku bantu abo bwe baba baagala bujulizi bakubire ku bantu abo kubanga amasimu kwegali okufuna obukakafu nti ddala omuntu gwe batuteekako abantu tebamulonda si ye chairman w'ekyalo kyo Muhammad. Kaakati okuva lwe twalonda omuwanguzi waffe ne butwalibwa tugezezaako okuyita mu makubo amatuufu ag'amateeka. Twawandiika ebbaluwa nga chairman waffe yennyini Mutebi awandiikira chairman w'ebyokulonda omukulu Byabakama. Kigwe tukatunza kukwata mundu omutika muntu nga tebamwagala twakuba emiggo kigwe guli nkusinga nawe toli wange nkukubirewo ove mu kifo kyange otambula ogende mpaka bana bakisusi bajja kukomera buwanguzi waffe gye tuli wa gavumenti kaddamu olw'ensonga nawangula era nkyasobola abantu abampa akalulu bakyasobola okukanyongera era webali bali lwedde era olwalira abantu bange banaku bavamu baliko naku bitanda olwatiya gasi we yabakubwa nga bayambibwako gavumenti security yaki ya gavumenti ekintu ekitakola makulu bobotazobo mu biseera ebyo yava namayumba n'alyoka abonyabonya abantu ate mwagala otuza ekiwulira omuntu najja buzzi ku kyalo tanabuzaako na myaka giwere 3 nti kati emukulembeze anasobola otyagatta abantu b'okukyebando ku gavumenti. So kati ekirala tusaba obwenkanya okubeera nga batuddiza obuwanguzi bwaffe. Twalibadde tetusaba kuddamu kulonda kubanga chairman yalonda